Mu kire kikeesezza olwaleero abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'Omoro babadde batandise dda okutambuza bokisi ezibaddemu obululu okuzitwala mu bifo eby'enjawulo abantu bagenda okulondera. Okulonda kuno kutandise ku ssaawa emu yennyini ey'okumakya, kyokka abantu babadde bajja okulonda mu ngeri ya musoolesoole. Abantu abawangaalira mu kitundu kino okusinga balimi, era oyinza okugamba nti abasinga obungi baasoose mu nnimiro kulimako n'oluvannyuma ne bajja okulonda. Kakati omanyi ni constituency y'ekyalo abantu basooka mu mirimu gyabwe okugenda kulima, okugenda mu ndimiro zaabwe newekinsikinyalikiza bulijjo bw'ogenda mu constituency ez'ebyalo bwe batyo bwe kibeera. Tutegeezeddwa abataka mu kitundu nti ebiseera by'enkuba bibeera bizibu nnyo. Abantu ennimiro batwala ku nkya era ku nkya babadde batono, naye ne basuubiza nti mu budde obw'eggulogulo nga bavudde mu nnimiro ennamba ejja kweyongera, era kyonna ekinaavayo tukirindiridde, naye nga abantu ng'oggyeko ekyokuba nti budde bwa nkuba baasuze babatiisatiisa. Ku ssaawa nga 5:30 akwatidde ekibiina kya NRM Bendera Andrew Okulonda asudde akalulu ke ng'ono abadde awerekeddwako abamu ku booluganda lwe. Ojoka alondedde ku ssomero lya Ojol Primary School, kyokka nga nawo abalonzi babadde batono. I'm optimistic. We're optimistic for victory because we've done the work. We've done the groundwork. We've engaged the electorate door to door. It's what we've been doing. So we at least believe that the electorate knows the candidate. That is myself, Andrew Okulonda. Supervisor of our Training Center, we don't know where they have taken him. And then vehicle moving without number plate. They have covered their number plates. We don't know what they are carrying. And I've just got reports from Lakwana. I've got a report from Lalogi. They are ferrying voters on pickups. Yoneni Walter Jima alondedde ku ssomero lya Piti Primary School ng'ono Okulonda abadde awerekeddwako mukyala we. Oneni walondedde wabaddewo omukozi w'akakiiko k'ebyokulonda abadde agambibwa okwenyigira mivuyo egy'okulonda. Akulira oludda oluvuganya gavumenti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ategeezezza nti beekengedde abamu ku bakozi b'akakiiko k'ebyokulonda bagambye nti babadde babuzaabuza abalonzi. Ne basala amagezi ne bazituukako sinaba kufuna alipoota oba basanze waliwo emivuyo egikoleddwa mu Lakwana, era abakubiriza ebyokulonda wadde abakulu ng'olugezigezi nga tebakkiriza abaagenti baffe kusembera na kwetegereza register. Kibaddeko ne mwakidi nga waliwo omukulu w'ebyokulonda akkiriza abantu abatamanyiddwa okujja okulonda, naye abaagenti baffe bagezezzaako kiremesa, era y'ensonga gye munsanzeeko wano ne Justice Byabakama. Wakati ng'okulonda kuno kugenda mu maaso, poliisi ekutte era n'eggalira omubaka wa Paalamenti owa Busujju David Kalwanga n'abamu ku bawagizi b'ekibiina kya NUP ku bigambibwa nti babadde bagezaako okuleeta obuvuyo mu kulonda kuno. Bakansala onabo Kalwanga naddala ye bamuyisiza ddala bubi, naye mu byonna twebuuza oba akakiiko k'ebyokulonda weekali nga bwe twagoddeko olunaku lwajjo kifaananyi bali mu kwetoola bwetoolozi nza bafunyeyo holiday olwaleero. Our intelligence has established that there is a section of persons who are mobilizing themselves from outside there with ill motives of coming to interfere with this process, which is very wrong. Mu kiseera kino okubala ebivudde mu kulonda kuno kukyagenda mu maaso, wabula tukutegeeza nti ebinaavaamu tujja kubikutuusaako. Zubairi Luwalira, BBS Telefayina, mu Omoro. Webale nnyo munnaffe Zubairi Luwalira wadde nga